Ochalaba okwanjula n'embaga. Saba webaze ku bantu abalungi b'oleese. Banange mwena bali wano mbebaza mwebale kwagala laavu yaffe kugamba mwebale tusanyukirako. I have nothing much to say, but I'm really grateful for this day. Njagala okubaza abantu bonna mikwano gyaffe balamu bange metroni wange bannaye akoze ekikulu ate nga mwana muto. Njagala okubaza sisita wange omwami we yava mu kitiibwa ky'omwami n'atufuukira taata era mugamba mwagala nnyo wamu ne bazadde bange bonna ne bamulamu bonna kuba singa tebamusembye osanga teyandikoze eki nabo mbebaza okunjagala. Biweddeyo ndowooza akomewo ddi eka Nzirayo naye simuleka kubanga wamanyira obeera naye sisobola kusulawo. mugambe namanyira obeera My dear, sisobola kusulawo wootali. Mbanya nensula mu kifuba kyo mbadde nsaba tokkiriza okusula wano. baako kyoddamu baako kyoddamu Amaaso mangi. Damu tuwulire Ina tukolanga bwagamba Bambe tugenda ffenna abagole baffe oyagala bagamba tewali abagole baffe just bagaliza obufumbo obulungi n'okuzaala abaana basukkawo ku bayina. Ndowooza bwe tuyigira ensonga yakuleese ebewe bulungi Sharita nsanyusa okusinkana balekwaniriza mwana amiina mugamba kiki kyabasuubira ewamu ewaffe kuganja kwereere kumwagala mutamujuza nga bwe tumututte tugenda kusinza kakati nga bali bagenda alina akayimba Kwanjuli naawe okukuwa okole mu bagole abo ekyamazimaze nebaza webaza Katonda kubanga mukwano gwe balina nange gwansukkako. Ekyamazima beeyagala dokita munange naye ayagala mukyala we aye n'omukyala ayagala omwami we. So nze mbasabira busabizi kisa kya Katonda kibayambe batambule babiri bawangule. Yes. Kati ani asinga okwagala munne? Nze nsinga. Ani asinga okwagala munne? Nze nsinga. Akasembayo. Nze nsinga. Yagenda osala empaka. 1 2 3 ani asinga okwagala munne? Nze nsinga. Muweka peke. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Julie, congratulations. Buli kye wali oyagala ku mukolo gwo kibaddeko. ye Kiki wali osinga okwagala? ali nsinga kulaba Sharita Sharita yaliwa. iyo Okikubye. Webale kunyuma mukwano, webale tuuka ku bwaguzi. Ababadde boogerera omukolo gwo bagambe akagambo. muswadde Okitegedde. ate mwekutte Omulenzi yakusiima. ate ndi mukambwe Oba bettabette. Kibalume. Julie wa Ronnie wa Julie. Tova ku Delta TV tukole tugenda maaso. Nandibanga kwesize nsonga before I trust nobody. Oja kunde teletabu Only come here from Korea Ladu. What you gonna do cause I got my boo? No, I don't know. Watuti Johnson ni watabu. We come here from Korea Ladu. Don't worry anything baby I got you. Oh no, see I know yeah. Only move and down kucha yo the bad guy. Atendika na kama mani mwetu. Tempted to touch you, so tempted to touch you. Me not ready for your part one and part two. Utole mwana wabandu ule mwatu. Ule makanya makamama ule mwetu. Tempted to touch you, tempted to touch you. Kama vikanya makwe part one and part two. Mina yo one caliber you want. Call me daddy son. Nibyange seni vyabali want. When your body. Call me mommy whenever you want. Call me daddy son, daddy son, daddy son. Wacha kunde teletabu Only come here from
Mwana mulenzi My Princess Julie. Ulire sabu. Mukwano ndi musanyufu nnyo okujja ewaka abazadde ne banzaala mu butongole era bataata ndi musanyufu nnyo era mbasuubiza ngenda kubaagalira Julie nga nange sisobola mugatta ku mulayo. Bano we tunaabalekera obuzindalo bayinza okutuwambako omuli. Muko kukwasa enkoko eno saba ogikkirize naawe omutonganyufu Julie abeere mukyala wange. Muko nandibadde n'obuzibu singa wabaddewo asinga okumwagala okusinga nekikiri ekikwasinga nange siina talina bugaaniro talina wagaanira kumeza kwata
Omukwano guli maila tugenda kwambaza empeta kusibiddeawo era nkusibiddeawo paka ku lunaku luli omukwano guli kwambaza empeta eno nkusibiddeawo nkusibire wano paka olunaku lwendi kwambaza empeta y'obugole butongole nkusibire n'omu agenda kuzanyirako wano lwaleero taata w'omwana assembwa mukwano kulikayo mukolo ogwo eyakatuyengako mu ssawa yaffe esooka twabadde n'omukolo gwa Denise ate mu ssawa ey'okubiri tubadde n'omukolo gw'omukyala Juliet ne Dr. Ronnie Sempijja. Mukolo gwabwe gwabadde mulungi, emikolo gyombi gyabadde mirungi era nga nyongera okugamba nti mukalooze kaffe olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuggalawo omwaka guno. Mu kuggalawo omwaka twetaaga okusiima abantu. Tunulira ku muntu gw'oba osiima naye nze mu kaseera kano njogera ku baagalana nti kirungi n'obaako ky'osiima n'omuntu wo ng'omuwa ekirabo. Ekirabo kino kiri engeri gye kizza obujja ate si mwami yekka yalina okutona nawe omukyalo osobola okumutonerawo ekirabo ate n'otona ekirabo nga kitegereka si sokisi na bokisi oba na katambaala naye n'alaba nti ku lunno wamwadde emipiira gy'emmotoka aba ali awo akeera ku makya n'omugamba baby merry christmas gulawo olabe ng'emipiira giri awo ng'ozosonda okitegeera n'omwaka gamba ekintu kizza kale kirenewinga omukwano ate naawe omwami bw'olaba nga mukyala wo ddala ng'akuyisiza bulungi ne bw'aba badde takuyisiza bulungi ateekwa okuba ng'alina ensonga gwe muyise bulungi ajja kwetereza agambe naye omanyi lwaki mbadde nakyukamu olw'okuba obadde ng'ompisa bwoti ne bwoti ne bwoti naye kompadde ekirabo kino kompadde akamotoka kano kompadde poloti ebyo ebirabo njogedde binene naye osobola okugaba okusinziira ku busobozi bwe kubanga ebirabo ate todda okugamba nti gundi ayina nnyo muwe ekirabo kikyusa abantu betulowooza nti balina nnyo ssebo nabo baagala ebirabo nagamba nange eri yandowoozezaako nampa ekirabo manyi bagenda ne balowooza nti no abagagga balina nnyo naye balina bye batalina bo nga bamanyira kubeera nga beebagaba kati naye bw'omugabirako mu butuufu naye awulira essanyu gweoyinza okugaba katono ate ye naakuddiza ki kinene. Kale ng'omwaka guno gugwako ng'abaagalana bambifuba okulaba nti munnoowo omuwaayo ku kirabo ate muyingire omwaka omujja ng'ebyemabega bikoze eki biweddewo. Nsinzire waneeno ku Interior Center e Nateete opposite Nguvu kumpi ne Total ku Lwewa Kaliga wenzize nembeera nga ate nkutuusako ebintu ebirungi bwe biti era nga n'omwaka we guba gutandika weetaaga ennyumba ate n'ogiwa refreshment n'ogiteekamuko ku bintu ebipya n'ofulumya ku ntebe enkadde n'oyingizaako ku mpya okuva mu bannaffe aba Interior Center e Nateete ne mukyusa ne ku kitanda ne mukyusa ne ku mufaliso gwe kumpi abaana bonna mutuuseeko ku kitanda mutuuseeko omufaliso nga mujja mu Interior Center e Nateete mubeere n'ebintu ebirungi tekiri mu sitaani ate nga Interior Center ekkiriza kibanja mpola nga ku Christmas season eno baakoze 50% discount bw'osanga emmeeza eno ng'ebadde yakakadde bagenda kugikuwa kwaga kwataano ate n'ebimuli nabyo bitwalirako. Kale no munaye bannaffe abanjovu estates yogulayo poloti ku kibanja mpola ate ne Njovu Junior School e Nansana Wamala nayo school fees bamukkiriza ku kibanja mpola. Office zaabwe ziri ku Nansana Business Center era nga ku Nansana Business Center ku Sunday ja wagenda okubeera graduation yaffe ey'omulundi ogwokusatu eyaffe aba Sharita School of Beauty. Sharita School of Beauty tusomesa abaana era nga tubatikira tubasomesa bya bulungi gye bujja tujja kwongerako ebirala naye nga mu kaseera kano tubasomesa nviiri njala kola ku bagole kola massage byonna nga tulina dene boarding ate tuli fully registered. Tulina Sharitas by the World omuli saloon omuli engoye z'abagole eza gowns changing dresses byonna kwegamba tuwa omukolo gwo gwonna ne tugutegeka mu ssaawa egyo
mulekera okuzunga Kampala omusana ne gwocha nonya ngoye nonya wa cake nonya wa decoration jange wa Sharita wokka otuule osirike bwecce ojja kuzuka ku lunaku lwa mukolo nga buli kimu tukikozeeko. Mpita Sharita mazima wanvu era nga programu ene beera obulwa Sunday saa zibeera 10 mpaka 1 nedibwamu Monday sawa 3 mpaka 5 ku Delta TV tukole osano ogiraba ku YouTube ku Sharita's Show. Nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu iwo Ndaira simba lero bino byonjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo